tambula n'omulembe tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu anti ng'ebisenge bikalu amakaago oba omulimu gujjookolera byebifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwe olw'obulungi bw'ekifo. Weefunire art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa Najjanankumbi opposite Kenji Supermarket oba bakwire ku namba zaabwe ez'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti oba noti 7 noti 5 76 79 39 beba Zion Arts. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Shalom, shalom, shalom. Kama yeebazibwe. Juliana here. Nsanyuse nnyo Mukama okuba nti ne leero anzikiriza okubeera n'obubaka obw'okwogerako nammwe. Abaana be baayagala ennyo, kya bbeeyi kya muwendo. Naye nga tetunnatandika katusooke tusabeko. Abba Father omulungi ali waggulu eyatutonda atwagala ennyo, gwe yasindika omwana we omu yekka ku nsi okutufiiririra. Tukwebaza olw'okwagala okwo kwe yatwagala. Tukwebaza kubanga ku nsi olinako emikwano gy'okoze, gy'okozesa mu ngeri yo gy'oba oyagadde. Nsaba leero Omwoyo Mutukuvu anzijule, si nze aba ayogera naye Yeshua Mwoyo Mutukuvu gw'aba ayogera. Ate n'abaana bo obaggule emitima gyabwe, obaggule amatu gaabwe ag'omwoyo, basobole okutegeera n'okufumiitiriza ku message eno gwe nga bw'oyagala. Tusazaamu enkwe z'omulabe Sitaani zonna eziyinza okwekiika wakati wa message eno n'abaana bo b'oyagala okugiwulira, okusobola ogiwulira. Buli omu munnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo, nyinika channel eno n'abagenda okulaba nange ne family yange mu musaayi gwa Yeshua. Era mu linnya ly'omwana wa omu yekka Yeshua HaMashiach, the Messiah, the Holy One of Israel, the Lamb that was slain. Bwetyo mu linnya eryo lye mpiseemu nga nsaba. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo 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 nnyo. Bannange nsanyuse nnyo okuba nti Mukama
ampadde obubaka obulala okujja okwogerako nammwe. Nze nzaani awatali Yeshua nange am nothing, but in him ate ampa amaanyi gonna. Leero wampadde obubaka obulala bwakwogera ku intimacy with God oba okufuula Yeshua Mwoyo Omutukuvu ne Katonda okuba mukwano gwo. Simanyi wakutandikira, simanyi we nnaakoma, naye ate ye nsaba ayogere nammwe engeri gye mugenda okufuukamu mikwano gye. Ffenna goal gye twagala kufuukamu mikwano gya Katonda, ate tumale tufuukemu abagole ba Yeshua bajja okutwala. Kakati ngenda kwogerako ku experience eyange. Nagezezzaako okubaako bye mpandiika, naye oluusi mpandiika teye n'aleeta ebibye, era ekyo kye nsinga omwagalako kubanga tagenda kundegerera. Mpozi nga tetunnatandika, ngenda kuwaako a little bit of recap okuva gye tuvudde, kubanga eno messages nga bwe zizze nga zijja, ogenda kulaba nti it's a road map ey'omuntu omu. Ogenda kwegendeza nti okuva we twatandikira paka ne kaakati we tuli, ozze olaba nga ninga ayogera naawe, nga ninga nga gy'oli message eba yiyo. So it's a road map for somebody. So ngenda kukolamu recap okusobola okuba nti tukwataganira bulungi we tuli kati. Nasooka ne nkola video eyali about chosen people abatanneezuula, nebaza Mukama wali abaezuula. Waliyo abatakomentinga, by the way, waliyo mikwano gyange abalaba oba videos ezo ne bajja directly to me ne bagamba you know, naye nga tebakomentinze. So it's not even just about the comments zokka, naye mu messages zino olaba nti Katonda abaako n'omuntu gw'ayogera naye ne beezuula. Twayogera ku spiritual warfare, nti gwe mwana wa Katonda olumanya Yeshua bw'oti ogenda funa obulumbaganyi, era obwo twabwogerako. Twayogera ku nnaku ez'envannyuma end times ebigenda okujja era ebitandise okubanga mubiraba nga bijja, n'ebirala bingi Katonda byagenda okugenda ng'atubikkulira, naawe engeri gy'oyinza okweteekateekamu okusobola okuba nti okozesebwa mu nnaku zino ez'envannyuma. Twayogera ku Mwoyo Omutukuvu. Without Mwoyo Omutukuvu mu Katonda tewali kyogenda kukola. Era ne topic eya leero gye tugenda okwogerako okufuuka mukwano gwa Katonda, intimacy with God, the friendship with the Holy Spirit oba ne Yeshua. Tewali byogenda kusobola kukola nga tolina Mwoyo Omutukuvu. Twayogerako ku bintu ku biblical practices ezimu ng'okusiiba, Holy Communion, baptism, kyetwandiise okusibwako emikono. Ebyo byonna twabyogerako. Bayibuli kyebyogerako, verses ekiri mu ddiini, oba bw'oba ogoberera ddiini, what is practice mu ddiini, verses ye Katonda kikyayogera mu kyawandiikibwa. Kati video eyakasembayo yali about narcissism oba omuntu eyeefaako yekka. Banne neebaza Mukama olw'ekigambo ekyo. Yampa ekigambo ekyo ekya narcissism. Ekigambo ekyo nali nkimanyi mu bulamu bwange obwa bulijjo, era nali nakisomako mu nursing school bwe nali nsoma about mental health, nasoma ku narcissism. Naye Katonda yali tampanga kigambo ekyo eri mmwe oba ate nange eri embeera yange. Ekigambo ekyo kyengezaako okwogeraye kankirambululemu. Waliwo omuntu ng'ondaba leero ng'olina muzaddewo oba taatawo, nga taatawo ye gundiwo, yabadde tormentawo ku spiritual journey yo. A narcissist person mu bulamu bwe yabanga tormentawo, kubanga Katonda in our spiritual journeys, ku kakubo kano akatono ke tutambula ak'omwoyo, ak'emmeeme yaffe ng'etambula akakubo akatono, Yeshua atulungamya ye Mwoyo Omutukuvu.
Kati ku kakuba akakatono wabaayo abantu ba mentors abajja okukuyambako ku kakuba akakatini, ate ne wabaayo ba tormentors. Kati ba tormentors abo abajja nga bakusojja mwe muli omwoyo guno gwe twayogerako mu vidiyo eri ewedde. Kati omwoyo guno oyinza okwesanga nga guli muzaddewo, naye kati wagenda ozaalibwa ng'olwedde muzaddewo waali ate nga wangeri eyo, era n'okulanga gw'olowooza oba muzaddewo ezo z'engeri ze biki kale mulinga olina ekiwundu eky'omwoyo ng'ate muzaddewo yakireese, era nga gwe muli olinga eyakkiriza n'ogamba nti muzaddewo bw'atyo bw'ali. Paka Katonda bw'akuwa ekigambo kino bw'okitunuulirako ebuziba n'olyoka otegeera nti omuntu ono ali kino. Kale bw'okitegeera ebuziba mu mwoyo, otandika omusaasira n'ofuna healing eri complete, n'ofuna closure. Kubanga usually abantu abatukola ebintu bino baba nnyo nga bakumpi naffe, oba mukwano wa munda nnyo wakumpi, oba muntu wakumpi. Kale bw'otafuna closure osigala ne why lwaki omuntu ono akola bw'ati. Kale nze neebaza nnyo Mukama olw'okusumululwa kwe yampa okuva mu kigambo kino eki. Mmwe bannaye bwe tugenda kwogera ku intimacy with God, bw'ofuukamu mukwano gwa Katonda oyinza ojja kukitegeera nti ekigambo kimu ekiva ewa Katonda olunaku lumu mu kotisi za Katonda, mu maaso ga Katonda, kisinga ennaku oba emyaka 100 okubeera ng'ogimaze elsewhere. Okubeera mu presence ya Katonda olunaku lumu, ndowooza ne Dawudi yakyogerako in one of the Psalms, kisinga okubeera awantu awalala wonna okumala ebbanga eringi. Waliwo ekyawandiikibwa kyanzijjukiza kyenja okwogerako leeta, kiri mu Psalms 25:14. Psalms 25:14. Actually oba kantyogerereko ddala engeri gyakireese. Psalm eyo 25:14 egamba, you know what, kambikulewo. Psalm 25:14 egamba, the Lord ensoma mu NIV, asoma Oluganda asoma Zabbuli eya 25 olunyiriro olw'14. Lugamba nti the Lord confides in those who fear him, he makes his covenant known to them. Olunaku lwe nasoma ekyawandiikibwa kino nasanyuka ne ngamba kankiddemu kigamba nti the Lord confides in those who fear him, he makes his covenant known to them. Confides in those who fear him, he makes his covenant known to them. Bw'obeera mukwano gwa Katonda wabaayo ebintu byakugamba. Bw'abikugamba omuntu omulala n'akugamba ezo wax, ekyo wakijjeewa, ekyo nze nga Katonda tannakiŋŋamba, kubanga ofuuse mukwano gwa Katonda. Covenant oba endagaano mwenna abaali bakozeeko ku ndagaano n'osayininga, kubaako kye bayita underwriting. Kyewandiise underwriting, obugambo obwo obutono, ng'okoze endagaano n'omuntu naye wabaayo buno obuntu obutono nti kano. Kati ne covenant ya Katonda gwe bw'ofuuka mukwano gwe, waliyo obuntu bw'agenda ng'akulambululirira obutono. Juliana, eno mu covenant eyange naawe, awo njogera nga Katonda nga gy'oli ayogedde, eri sealed n'omusaayi gwa Yeshua, kubanga tulimu eyo covenant eri sealed with the blood of Yeshua. Tetwambala bwe tuti, tetwogera bwe tuti, bino tetubikola.
naye omuntu atagenze in the secret place of Yeshua okwongerera ddala okubeera mukwano gwa Katonda, okubeera mukwano gwa Holy Spirit, obuntu obwo tabumanya. Obuntu obwo tabumanya, bu underwriting. Abakola insurance mukamanya akagamba ako, oba mu covenant mubaamu obugambo obwo obutono. Obugambo obwo obutono Katonda abubikkulira abo abafuuse emikwano gye. Kale ekigambo ekyo kimu ekya narcissism kyansumulula, ngenza okulaba nga kisumulula n'abalala bangi. Kati abalala abamu benjogedde nabo tebali mu comments oba ku video eno, naye mu bulamu bwange obwa bulijjo omuntu n'omugamba ayogera ekintu n'omugamba olabika okuba embeera bweti ne bweti ne bweti yegenda mu maaso mu bulamu bwo. Ogenda okwogera n'agamba bannaayo obadde nga mmanyi. Kale nkyebaliza Mukama. Nsuubira nti waliwo ekimu kye neerabidde ku recap, naye I wanted to give a recap of biki bye tuzze tuyitamu. Kati leero twogere ku kubeera mukwano gwa Katonda. Kale otandikirawa? Otandikirawo okubeera mukwano gwa Katonda. Kale otandikira mu kunoonya amazima n'olokoka. Bw'olokoka ofuuka omwana wa Katonda. Obeera olina okuba ng'ojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu n'oluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu n'ofuukira ddala omwana, n'obeera omwana wa Katonda. Then n'obeera omuddu we, servant. N'obeera nga oli mu lutalo olw'okulwanyisa omulabe, n'obeera nga okola ne Katonda kyakugambye okukola. Kubanga kati oba oluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu, oba otandise okuwulira kyagamba n'ogonda. Ku level ey'omuddu, mwenna abaali bafunyeeko omuntu ng'omukozesa, sometimes omugamba ekintu n'atakikola oba n'alwawo bw'atyo. Bw'otuuka okubeera mukwano gwa Yeshua, mukwano gwa Katonda, obeera omanyi nti kyayogera yes and amen, okikolerawo ng'oli mukwano gwe. Ate bwe tuliva ku level ey'okubeera mukwano gwe, ate tufuuke bride. Abamu ku mmwe Katonda abawadde ebirooto nga muli the bride of Christ. Abamu ku mmwe mubirabye ebirooto nga omaze okwambala gown enjeru ng'ofuuse bride of Christ. Recently Katonda yakampa ebirooto nga 2 nga nyambadde ekyambalo ekyo ekyeru ne gundi eyasembye ekirooto ekyakasembayo nabadde nyambadde ekyambalo ekyo ekyeru nga ninga alina omwami wange anniversary nga mbaga naye nga nyambadde ekyambalo ekyeru. Kaakati nze mu birooto byange oluusi mbivaamu nga n'okubikkulirwa nkufuniddemu ki Yeshua kyaŋŋamba. Nimmanya nti bannange alanga the wedding supper of the Lamb etuuse, Yeshua anaatera okudda. Yeshua anaatera okudda. Mu siini endala mu kirooto ekyo, kubanga waliwo omusomo gwe nabadde naakavaamu. Omusomo guno gwabadde gwogera ku heavens, emmeeme gye balabanga masterpiece. Emmeeme heavens gye zirabanga masterpiece. Kati Yeshua ne mubuuza nyimiridde, era ngenda gibabuulira emmeeme eyo bw'eba efaananaye. Kati ne mbuuza Yeshua, nyimiridde ntya? Nze ntuuse waawo? Era bwe neebase nampa ekirooto. Mu siini emu ndaba abantu 2 babadde balina emirimu gye baliko gyandabirwamu.
nga bakutte endabirwamu bali ku ndabirwamu nga bali babiri boogera kati nga bayogera bagamba nti waliwo omuntu eyagezezzaako okwakisesinga ekintu bwe kiti kale mu kirooto nategedde nti waliwo ekintu nga waliwo time ekigenda okubeera kibeere accessed kati nga babiri boogera omu nno nga ntunuulidde ng'agamba maanyi ga ngeri ki agabadde gagezaako okwakisesinga ekintu kino nga wanaabeerawo treasure ng'eri hidden nga waliwo tayimu yaayo lwegenda okusabuukuliribwa oba when it will be accessed and at the right time kati kitwale bwe tutyo kakati nga beebuuza nti maanyi ki agabadde gagezaako okwakisesinga ekintu kino gakizikiza oba gakitangaala omu nga ntunuulira nga bw'anaakutunuulira bw'ati ku ango gwe ng'otegeera kikyategeeza nga boogera ku ggwe naye nga tebakwogedde linnya naye nga gw'otegedde nti boogera ku ggwe n'alyoka agamba ng'akitangaala ono eyabadde agakisesinga yenna ajjudde ekitangaala kaakati mu kirooto ekyo neerabanga ekitangaala ekindimu kirimu full color ng'eza rainbow colors ezo eziri ku throne ya Katonda zitegeeza revival kati mu kirooto ekyo neetegeeza nti Katonda ayogera ku revival anzizeemu nti ndi wa kitangaala kye mbadde mubuuza ku condition yange wentuuse byonna n'abinziramu mu kirooto eki mu kirooto kimu kwe kubeera nno mukwano gwa Katonda ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. twatuuse wali olokose ojjuzibwa mwoyo mutukuvu oluŋŋamizibwa mwoyo mutukuvu kaakati n'otandika okunoonya omutima gwa Katonda gwe bw'obeera ne mukwano gwo biki by'okola ne mukwano gwo gw'oyagala ennyo oba nammwe kambabuuza ekibuuzo ekyo bw'oba olina mukwano gwo gw'oyagala ennyo don't you want to spend time with them obeera naye oyagala munyumye bwakugamba ekintu sometimes tokirowoozaako na mirundi ebiri ogamba ngenda kimukolera mukwano gwange omulowooleza omanya by'ayagala omanya emmere gy'ayagala omanya music gw'ayagala omanya colors ze za bw'oba ng'oli mukwano mutuufu omanya munno mukwano gwo ebimusanyusa kati nno yeeyo friendship ne Katonda oba ne mwoyo omutukuvu oba ne Yeshua wa friendship eyita mu mwoyo omutukuvu ogenda kuba okufuna omukwano guno ogenda kuba spendinga time naye ogenda kubanga oli mu worship ogenda kubanga oli mu repentance ogenda kubanga oli mu kusaba ogenda kubanga you meditate on his word ng'okibeeramu ogenda kubanga oli obedience okukola Yeshua kyakugambye
okukola. Mujja soma Yokaana 15. Ogimaleko akaseera, togisoma lukwakwayo n'ogiyitamu. Gisome Yokaana 15, ogimaleko akaseera. Olabe bw'ayogera ku mikwano gye, nti mikwano gye beebo abakola ky'ayagala. Bw'oba oyagala olina ekisumuluzo ekiggulawo eggulu, naye bw'oba nga obadde tokimanyi, mmanyi abasinga mukimanyi, kubanga mmwe abawuliriza messages zino already nammwe mulina we mutuuse spiritually. Mmwe abawuliriza messages zino muziwuliriza kubanga Yeshua y'aba abalidinze owuliriza messages zino. Muli batono okusinziira ku bawuliriza messages endala, kubanga munoonya kitangaala. Kankirambulule. Bw'otandika olugendo lwo lwa spiritual journey, waliwo we twayogera knowing your enemy, nti tetwakirambulula nnyo naye oba olina okumanya omulabe wo, obeera olina okumumanya. Mukama yeebazibwe. Mbadde nkyayogera wali Dawudi ono najja. Dawudi yambuuzizza, this is Dawudi, he's 15 years old, myaka 15. Yambuuzizza topic leero gye ngenda okwogerako, n'ayagala abeeko kyayongerezaako. Kale Dawudi, yogera. Okay, so I'm an English speaker, but I did a little bit of Uganda, if you know what it's. nah, I don't really. Kale. Okay, anyways. So what I wanted to add on about intimacy with God is that intimacy with God, God's love language is obedience. His love language is obedience. So when you're obedient, it's like having a partner. It's like being married, you know? When y'all feed into each other's love language, when y'all, you know, cooperate in that type of sense, y'all are able to grow y'all's relationship and it's able to become stronger. So when you're obedient to the Holy Spirit, when the Holy Spirit asks you to obey, that's y'all's relationship growing stronger. Because we know that the more you resist the Holy Spirit, the more he'll grow quieter and quieter and stop talking to you. Because he's a gentleman. Because he's a gentleman, he won't force you into anything. But when you listen, he's able to bring more stuff to you. He's able to tell you to do more stuff, and he's able to bring you deeper into his things. Because y'all have now become friends, y'all's relationship is stronger, you know? Like, you're not gonna tell anybody all your business, you know? So it's the same thing with God. Now that you guys are closer, now that you guys are intimate, he's able to bring you deeper into his things, give you more revelation. You know, John from the disciples, right? The Revelator, yeah. Yeah. So he made revelations, and God revealed that to him because he loved God so much. He loved Yeshua so much. He loved Jesus Christ so much. So Yeshua was able to reveal that to him, you know? Because of that love, God loves people who love him, you know? We love him because he first loved us. And God doesn't move, we move. So the more we love God, the more we grow closer towards God instead of God growing closer towards us. God is already right here. He just wants us to love him. He just wants us to grow closer towards him and be intimate with him, you know? Like, being intimate with God, it doesn't take a lot, but it takes like your willingness. It takes, do you want to be closer to God? Do you want to be intimate with God? You know? So that's really what I had to add on. Thank you, Mukama yeebazibwe. Alesi bagambe Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Amina. Amina.
Mukama yeebazibwe oyo abadde Dawudi omugenyi waffe. Byayogeddeko ebisinga era nja byogerako, naye abadde ayogera ku kusalawo kwaffe, okwagala Katonda, okwagala okubeera mukwano gwa Katonda, okuluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu n'okwagala okubeera mukwano gwa Mwoyo Mutukuvu kwe kumugondera. Era n'ayogera ku Yokaana the Revelator nti lwaki yafuna revelation ezo zonna kwali kuva mu kwagala na kubeera n'omutima ogwo guli willing okwagala Katonda ne obedience. Twakomye wali nga mbagamba nti nno mulina ekisumuzo ekiggula eggulu, and that is through obedience, okukola Katonda kyabagambye okukola. Era nabadde ngenda bagamba nga ndi kwogera nti abantu abalaba vidiyo eno oba vidiyo zino muyinza okubeera nga muli batonoko okusinziira kwabo abalaba vidiyo endala oba ez'ensi, naye kubanga muyina kye munoonya, muyina connection eyo ne Katonda n'ennyonta gye muyina mummwe gye munoonya, era mulaba omuntu alina ajjuzibwa ekyo kye mwagala. Kaakati nange bwe nali naakalokoka nali nina okumanya ku mulabe, era Katonda alina gye yantwala nentegeera ku mulabe, naye ekiseera kyatuuka ng'ekizikiza kino kintamye. Owulira mulinga okooye okuwulira ekizikiza n'obeera nga oyagala kitangaala, n'otandika okunoonya abo abantu abajjuzibwa ekitangaala, naye we weerabira nti otandise okufuuka mukwano gwa Katonda ng'otandikidde ddala okwagala ebyo by'ayagala, ng'okyawa ebyo by'akyawa, ng'oyagala ojjuzibwe ekitangaala. Sibagamba nti mulekerawo okulaba videos abantu ababagambya ku kizikiza n'ebyekizikiza, kubanga ffenna ku kakubo kano akatono tuli ku stages za njawulo. Kati oyinza okubanga a certain video oba obubaka omu ku bantu sami baleeta oba abalala bali mu nsi nga bwe muli okusumululako. So sivumirira era sigamba nti temulaba bubaka obwo, as long as oli led by Omwoyo Omutukuvu. Nabadde nga nti abalaba vidiyo nga zino ezitaliimu nti Sitaani n'akola bw'ati oba nakola, batono, kubanga abo bamaze okuyita mu kasengejja banoonya kitangaala, banoonya okubeera kumpi ne Katonda, okubeera mukwano gwa Katonda, baagala okujjuzibwa ekitangaala, baagala darkness ebaveemu. Mwana wa Katonda, tomanya ennyo ku Sitaani okusinga bw'omanyi Katonda. Tojjuzibwa kizikiza nga tomanyi kitangaala. Tobeera ng'omanyi nnyo ku ngeri za Sitaani na buli kimu, naye nga tomanyi bya Katonda gy'oyagala kugenda, nga tomanyi bya kitangaala. Intimacy with God. Ndi kuno nakuli. Omwana wa Katonda ayagala okufuuka mukwano gwa Katonda, otandika okubanga oyagala ng'ojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, otandika okubanga oyagala ebyo by'ayagala, n'otandika okwagala okukola ebyo by'ayagala, ng'ekimu mu kyo ye intercession oba kwe kwegayirira. Okwegayirira kuno oba intercession tulina abeegayirizi ba mirundi ez'enjawulo. Ani ayinza okwegayirira? Who can intercede and what is intercession? Okwegayirira oba intercession, igwe ali in right standing with God, kubanga Katonda awuliriza essaala z'omuntu ali righteous, a righteous person. Bw'osoma mu Yakobo essula 5 oba verse ya 16, the prayer of a righteous person avails much. Kati si butuukirivu bwo, naye obutuukirivu bwo
buva mu Yeshua n'omulimu gwe yakola ogwogwaggwa. Kati gwe oyita mu Jesus Christ, oyita mu butuukirivu bwa Jesus Christ okutuuka ku Katonda. Kati omuntu who can intercede is a righteous person. Akkiriza Yeshua. Now that person can intercede. Omuntu oyo asobola okwegayirira. Kakati mu kwegayirira okwo twegayirira wamu ne Yeshua, kuba ne Yeshua ye mwegayiriza asooka atwegayiririra buli kaseera. Era okwegayirira okwo kwatwegayirira kwe kwamuleeta n'okujja okutufiirira ebibi byaffe ku musalaba, azzeewo enkolagana eyo wakati waffe ne Katonda. Talekeranga awo ku intercedinga. Kati ne tubeera ne ba intercessors ab'enjawulo. Waliwo ba intercessors abakola prayer oba ne basaba eri Katonda okusinziira bye balaba ku nsi, oba prayer wano nawandise nti earth to heaven, what they see, nga bw'olaba abaana boonoonese oba biki n'osaba, oba kati bw'ozibuka amaaso go ag'omwoyo otandika ebintu bino biraba, otandika okulaba engeri za sitaani n'otandika osabira embeera eyo. Ne wabaawo intercessor asaba heaven to come down to the earth, a prophetic intercessor. Nga bwe mbagambye nti ennaku zino oba Katonda andaga revival, ndaba ekitiibwa kya Katonda nga kizze, awanzijukiza okubagamba ku kirooto. Ampandike wano dream ngenda kibagambako. Nga bwandaga mu birooto nti ekitiibwa kye kisse, andaga nti revival. Kati ebyo byandaga wadde wano ku nsi sinnabiraba, nembeera nga mbisabira revival etuuke, ekitiibwa kya Katonda buli omu akirabe. Kale okusaba okw'engeri etyo okuli prophetic. Waliwo intercessor bw'atyo. Waliwo intercessor nga it's heaven to heaven, muggulu, you're seated with God in heavenly places. It's like you're having a conversation with God about issues, about someone, about anything. Ng'ogamba naye Mukama embeera eno biki n'otuula ne Katonda in heavenly places, because we are seated with Yeshua, we are seated with God in heaven. Tutudde naye muggulu n'obanga anyumya naye. I've had these conversations with God, mbadde ng'oba waliwo embeera gye ndaba nensabira omuntu oyo, nengamba Katonda muyambe oba embeera eno. Kati nga negayirira nnyo olw'ettaka, the land, oba wano wetuli nkugambye ebitundu ebitwetoolodde ku mawulire tulaba nga bafunye hell, nga bafunye amataba, bafunye emiriro, naye wano nze nsabirawo. Era ettaka eritaliimu intercessor, etaliimu mwegayirizi, olaba eribituukako. Era gwe omwegayizi bw'obanga kino obadde tokimanyi, weegayiririre ettaka w'oli. Weegayirire ettaka w'oli. Okubeera mukwano gwa Katonda kwe kukola ebya Katonda by'akugambye, kwe kugamba nti buli kyakugambye yes and amen, kwe kumugondera. Ate gy'ogenda ng'omugondera agenda akubikulira, kwa Revelation ne Dawudi akyogeddeko, agenda akubikulira, n'akubikulira ebiri mu ndagaano ye, n'akubikulira, n'akulaga ebyama, nga bwe yali agamba abayigiriza bwe nti kati mmwe temukyali baddu, you are my friends, kubanga mbabikulidde ebyama. Kati muli mikwano gyange. Bw'ofuuka mukwano gwa Katonda akubikulira. You want to get to that level of friendship ne Katonda. Obedience, humility, humility, okuwulira nga Katonda bw'awulira, obutateeka full stop ye
nze mu videos zino mujja kyegendeza bwe mba nzija nvumirira omwoyo oguli emabega w'ekintu naye Mukama ansaasire nange nneme vumirira muntu. Omuntu bw'aba ng'akyali mulamu kaabe pasito ye yatunda omwoyo gwe ng'ababuza, kaabe satanist ey'akasembayo, bw'aba ng'akyassa kitegeeza Katonda tannamuteekako full stop. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.